Owebuleme sosobola kaba lutala bawese emyaka 4 ani gwobanja ebyo bitagwa tewali bye babanja bakole emyaka 4 kiseewo bali babanja ki Lumbuye alina erinnya ly'atera okukozesa ng'adressinga omwami oyo amuyita Wasanya. Okusooka nali omu ku baanyigirizibwa nga mukulu wange Teacher Fred Kajubi Lumbuye akozesa erinnya eryo ninga lwaki tayisaawo pointi ze ng'amwadressinga nga Katikkiro wa Buganda, lwaki amuyita Wasanya? Naye Teacher Fred Kajubi Lumbuye tukwetondera, amaaso go gaalabira wala, amaaso go gaalengerera wala. Wulira Kamalabyonna wa Buganda byali mu kwogera mu ssaawa eno. Omulamuzi owookubiri mu Buganda addirira Ayatola amaze okugusala abimaze. Abeebulemeezi mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka olutalo gye lwayindira, abaafiirwa abaana baabwe, abaafiirwa bakitaabwe, abaafiirwa abaami baabwe, abaafiirwa bakyala baabwe, abagambye temuyina kye mubanja. On top of that nga temwafiirwa bantu bokka, ne mwafiirwa n'ebyammwe kubanga mmwe mwalabirira abasajja abo. Essaawa eno ababuuza mubanja ki gavumenti? Naye nga ne bannabulemeezi basobola okumuddamu nti kye tubanja gavumenti kye kyattisa baganda baffe, kye kyattisa bakitaffe, kye kyattisa abaami baffe, kye kyattisa bakyala baffe, kye kyattisa abaana baffe, olw'okuba ye bamuwaddeyo ebina pulaasi. Essaawa eno akubuuza gwe ki ky'obanja gavumenti? Imagine ng'oli mu pozishoni eyo naye nga tomanyi munnaluweero kyabanja gavumenti. Kale munnaluweero ayinza okuba tabanja gavumenti nsimbi, lwakuba gwe ntegeerayo mu byenfuna yalaga wala buli gw'owulira abanja olowooza abanjira mu nsimbi. Waliwo abanja eddembe lye, waliwo abanja omugaso gwa kozi. Munnaluweero bw'omuwulira ng'abanja Museveni, munnabulemeezi bw'omuwulira ng'alina kyabanja gavumenti nga tonnalowooleza mu bya nsimbi, sooka omanyi nti munnaluweero, munnabulemeezi abanja gavumenti ebintu bingi, omuli eddembe lye, omuli omugaso gwa kozi, amakulu ga kozi eyattisa abaana baabwe, eyateekesa olutalo ku ttaka lyabwe, tebannagirengera, tebannagiraba. Naye nojja nga ggwe Katikkiro wa Buganda, ng'ekitundu kiri mu Buganda, ng'olutabaalo lwafiiramu Baganda, nojja n'obuuza arrogantly mubanja ki? Myaka 4 mu kyabanja kwegamba kaakati singa nkuwola ekyange n'olwawo okukinsasula, ekyo kikuwa ebbeetu mu kkooti okwewolereza. Ebbanga lino lyonna aba akyammanja, ebbanga lino lyonna akyabanja, kyokka nga teffe Abaganda tugamba nti omusango bijanjaalo. Obiri ekiro ne bikuddira mu ttumbi, oba obiri emisana ng'enva ekyemisana ne bikuddira mu ttumbi ne bigulumbya olubuto. Kakati ow'embuga atamanyi na makulu ga ngero mu Buganda ddala abeera asaana okuyitibwa ow'embuga, ddala abeera akyali wa mbuga. Era ddala ono taata waatali, omuyima wa kitaffe taata waatali, y'oyo atuwaayo mu mikono gy'abajambula abaana abavudde ku mutalo omulala nga batuyigga okutusaanyaawo. Tibaabano beekukunisa eno mujje mubakolewe, taata waatali. N'olaga nti omunnaluweero, omunnabulemeezi awangaalya mu Buganda nga olutalo olwaleeta gavumenti lwafiiramu mwana we, lwafiiramu mukyala we, lwafiiramu mwami we, lwafiiramu senga we, lwafiirwamu omuntu ow'oku lusegere yali badde ow'omuzinzi gy'ali, ng'essaawa eno omubuuza kyabanja gavumenti. Nja gavumenti ogibanja ki? Myaka 4 ng'okyabanja, kyokka ayogera ebyo takoma ku kyakubeera Katikkiro, naye munnamateeka mulamba. Takimanyangako nti n'ogw'okutta Tupac mu Amerika obwenkanya bwakafunika essaawa eno, wabula ye akulaga nti bwenkuwola ne olwawo okunsasula mbyerabire mbiveeko, yali mu kukozesa olulimi olwo.
omuyimbi omu yayimba n'agamba tineewuunya zamaanyi ga ssente gonza omwavu nga lukkapa awulira nga mbwa nzungu. Naye bwe kibanga omusajja ng'ono bwe bamuwa ekisawo kya ssente asobola okufuluma statement ng'ezo, fulufiga kati onenya waaki? Fulufiga omunaku waabwe ate ayina kyali eyajja obujji n'agwa mu bintu, onenya waaki? Ng'ennyonyi enkulu ezaali tuyigiriza okubuuka essaawa eno zitulaze we babuuka, nti we bakuwa ebisawo bya ssente eri ebigambo byo, yogera ebitajja nsa, n'ab'omu nnyumba yo batunde. Essaawa eno Mayiga nkulaba ng'omusajja anoonya obugagga, ali desperate ng'ayagala kubeera bulungi, n'agenda ku ndagu n'asaddaaka abaana be. Osaddaasa abaana ba Buganda. Mayiga omusaayi ogwo gugenda kutambulirako n'asobola okuguhandolinga ye gunakutambulirako 10, gwatandika dde okutambulirako, onaasobola okumalako n'ebikolimo bya Buganda. Nkujjukize Beesweri Mulondo eyali Ssaabalangira mu Buganda, kitegeeza nti yayambako Ssaabasajja Kabaka omukuumirako abaana b'olulyo olulangira. Bwe yayisa mu Ssaabasajja Kabaka amaaso, bwe yamulaba mu kamwa, Beesweri Mulondo ku Mityana Road awo sayidi z'Ekiwawu alimye ebintu ng'ennaanansi, musajja mulunzi baabinona nga bayaayaana balekawo ne ssente babisange nkya. Mulondo yatuuka okunoonya abamugulako ne babula, n'atuuka okuyita abatuuze nti mujje mukime amata ag'obwereere. Bannakawere mukime amata ne bagaana. Ennaanansi ne zivunda n'aggula ennimiro n'agamba mujje mulye bya bwereere ne bagaana, lwa nsonga nti yaliko ekikolimo kya Buganda. Mwe temulowooza nti Buganda ekuumwa bukuumwa bantu nga ffe? Kuba singa Buganda yali ekuumwa bukuumwa bantu nga ffe, singa mwagisaanyaawo dda kubanga mutwesobolera. Buganda erina bakatonda baayo abagikuuma. Nkiddamu, Buganda erina abaawaggulu abagikuuma. Y'ensonga lwaki Ssaabasajja Kabaka talondebwa. Kijja kigereke oyo yamulonda okubeera kabaka yateeka obukuumi mu bwakabaka bwe n'abantu be. Toggulanga w'olutalo ku bantu ba Buganda, kubanga abantu ba Buganda be bategeeza Buganda. Bw'osaanyaawo abantu ba Buganda obeera oyagala kusaanyaawo Buganda, waliwo abajja okukukolako, waliwo abayinza okukuyisaamu eggaali nga Beesweri Mulondo eyafa ng'afuuse ekyenyinyalwa, nga Beesweri Mulondo eyafa ng'afuuse ekisekererwa. Ate era kye kirwadde ekiri wano mu Afrika. Mu Afrika y'ensonga lwaki waliwo enjogera egamba nti azzeeko akira abaddeko obubi. Si kituufu, naye lwa nsonga Owafrika ne bw'ajjanga mulungi, bw'atuula mu kifo atandika okukyambala n'alowooza nti yeye ekifo, n'alowooza nti ekifo kino tekikyali kyaba abaakimuteekamu, yeye ekifo, n'ayambala ekifo n'alowooza nti ye ekifo ekivaamu, atandika okuyiga mpola mpola dictatorship. Kyova olaba sikaabira nnyo mukulembeze afudde ng'ali mu ntebe ng'akyali mulungi. Mukama abeera n'ensonga lwaki amututte. Olunaku olwaleero singa Thomas Sankara akyali mulamu, nga Museveni ye yafa mu mwaka gwa 1987, senga na kati bannayuganda tukyakaaba mbu twafiirwa omuntu, ng'ab'e Burkina Faso bakaaba mbu balina dictator, ng'era mu Uganda ye wali monument ejjayo ekifaananyi eky'omulwanyirizi w'eddembe omutuufu Museveni. Naye bwe yalwawo yafuuka ekyesitala, yafuuka ekisekerera, nti mu Afrika omuntu kyabuvunaanyizibwa bw'aba aweereza ng'aluddeko aweerezeeyo emyaka 10 gyokka, kuba ebikulemye okukolera mu myaka 10 obeera togenda bikolera mu myaka mirala. B'olemye okukwana mu myaka 10 bakwagale, babeera tebakyayinza kukwagala. Kyokka babadde bakwagalira emyaka 10 oyinza okwesanga nga bakukyayo olw'okuba oyambadde ekifo ekyo. Oyagala okulaga nti ekifo ekyo kitegeeza ggwe era toyagala kukivaamu. Otandika okufuna obusungu n'ababoolaba abakusobezza. Mu kufuna obusungu
n'otandika okusobeza ddala. Bano bw'obadde okulembera nga bakuyita ddaali, bwe batandika okukugamba vaawo tuleete omulala, ofuna obusungu n'otandika okusobeza ddala. Musajja mukulu ono atandise okusobeza ddala. Takyaswala, atugamba tukume ekitiibwa kya Buganda era tuwe n'ab'ebitiibwa ebitiibwa. Ye ng'omukulembeze w'ab'ekitiibwa tawadde bulamu bw'Abaganda kitiibwa, nti Abaganda bwe baba balwana baleete ekkoosi nga balaba tegguka, bagamba tukubanja regardless ebyo eby'essente. Ne bw'oba totunuulidde nnyo bya ssente, ye Bwana Mayiga kyagamba Omuganda talina kyabanja gavumenti ya wakati. Omuganda azina, Omuganda azana individual nga ne tuleese na gavumenti. Omuganda oweeruweero naddala abanja gavumenti kye kyatulwanyisa. Omusaayi gw'abantu baffe gwayiikira ki? Twalwanyisa obusosoze, twalwanyisa obwavu, twalwanyisa kiwamba bantu pandagaali, twalwanyisa kitta bantu ne kitulugunya bantu ne kibuzaawo bantu. Kyokka ate kati bye tuli mu kulaba ebikomyewo, ky'ogamba Munnabulemeezi talina kyabanja gavumenti eno. Omuganda talina kyabanja gavumenti eno olw'okuba byadda. Gw'olowooza ebyo ebyapa by'osiiba opeeka Museveni, olowooza ye yabitwala? Gavumenti ye yabitwala? Olaba naawe obanja gavumenti nga ne bw'aba agizzeemu mulala azironga aze yabibba, yali mu gavumenti n'obanja azzeewo mu gavumenti oluvannyuma lw'emyaka, kubanga waliwo ebyapa bye baakuddiza nga byali byagenda mu Jankaaga nga byakomawo mu Jan2014. Lwaki ggwe ebyo tewabyesonyiwa? Buli budde Mengo ebanja gavumenti ssente, ngenze nennonayo ssente ze tubadde tubabanja era kaakati tukyabanja bwe ziti. Naye nga ggwe toyagala munaku omuntu wa wansi abeeko kyabanja. Bakadoga aba Buganda abakuba emmundu bwe baatuusa Mwami Yoweri Kaguta mu buyinza n'abakuba ekikono. Era balaba abaweebwa promotion zibuli budde temuli wa nnyindo yo. N'ow'ennyindo yo gwe bawa promotion ey'enkana eyaabwe baali bamusse obudde bwa kumakya ssaawa 4. Edward Katumba Wamala essaawa eno gwali mu kubuuza Omuganda kyabanja gavumenti nga naawe osiiba weewojjoolera mu State House okuggyayo Obuganda bye bubanja gavumenti, lwakuba simanyi oba emubijjayo bigasa Obuganda oba bituuka mu ggwanika lya Buganda oba mu tterekero erya Buganda oba bifuuka byammwe. Lwe wakutte akazindaalo kubigenda mu maaso ng'Omuganda bamusendera ettaka lye kwayina ekyapa nga bamugamba zino ntobazi. Awo totunuddeewo kubanga omanye gy'emivuyo ogirimu butereevu. N'Oweekitiibwa Nakibinge yakyogeddeko olunaku olw'eggulo nti ne bano abagaba obwapayapa simanya bwa yaboogeddeko. Ekyo tewakyogeddeko ggwe, tewakikoonyeeko. Ono n'ozizza byeruweero. Anti abeeruweero era emyaka 4 oba okyabanja ki? Kyokka nga ggwe oli mu kubanja eby'emyaka 6 oba by'emyaka 5 nga ggwe by'oli mu kubanja sigenda kukunenya nnyo, kubanga omuntu bw'amala okulya nakkuta n'abwegera akuba empiiyi naye ttaano enjala etuluma. Bwana Katikkiro enjala eruma Omuganda tomukubira mpiiyi kumusiikuula lubuto. Bwana Katikkiro wali kyakwesiima wali ettabaaza nga wakajja Ssaabasajja Kabaka n'atuuka n'okukwata akinga ku bavubuka wadde nga toli muvubuka. Abantu baakwagala, abantu baakwagala, naye opposite y'omukwano bubeera bukyayi. Bw'osanga omuntu akyayiddwa ennyo nga tonneebuuza lwaki yakyayibwa nnyo, sooka omanye nti yayagalwa nnyo ate baamulinamu essuubi ddene nnyo naye talina kyatuukirizaako. Musajja mukulu olumuwadde obukadde 4 n'akwatirawo akazindaalo. Naye bannaye myaka 4 ng'okyabanja gavumenti, bannaye mugende mukole oba okyabanja ki? Naye nga takimanyi. Obanga akimanyi nga yeebuzaabuza ate nze nkyawa nnyo omuntu omugezi eyeesiriwaza. Nze sikyawangako muntu musiru kubanga si musango gwe okubeera omusiru.
naye nkyawa nnyo omuntu omugezi eyeesiriwaza ali ku basajja abaafiirwa engalo, abaafiirwa emikono, abaafiirwa amagulu, guluneedi be zaatemako amagulu eza Major General David Oyito Ojoko baali mu kubuuza mubanja ki gavumenti. Ye atalina kye yalwana asiiba mu gavumenti yeewojjoola bw'alya ssente. Abuuza abalwanyi abakutukako amagulu, abafiirwa families, abaasaddaakira olutalo, ebintu ebikalu n'omusaayi gw'abantu abalala. Kubanga baabawa emmere, baabawa abalwanyi abafiira. Olinga olutalo yalugabuliramu abaana be, yalugabuliramu ebintu ebikalu, yalugabuliramu sinakindi, obulamba bwe, obutonde bwe. Yatondebwa n'amagulu 2 yasigaza gumu. Yatondebwa n'emikono 2 endala omulala alapigi yagukutulako engalo. Oyo gwabuuza obanja ki gavumenti emyaka 4 ng'okyabanja naye ng'asiiba yewojjolera mu State House nti mmanja bya Buganda. Abibanje nno abituuse naye tebituuka. N'ezo ssente ogenda kwesanga nga waliwo omukozi wa BBS gwe bagenda otikkamu e Bulaaya, bagende Dubai begadange abantu abamu awo Mengo bimmanyi. Omulala yabadde ku mazzi yeeyagala ate tebasolooza ettoffaali, tayambadde na life jacket, naye nga juzi yasimattuka eryato, akabenje k'eryato akafiiramu abantu abangi. Bw'afa leero nga tujja tugwira na gutusinza ayi Ssaabasajja nze Kitongwa gunsinge ku kiyimba Freeman kitange bwe yafa gwasingaani. Gunsinge nze Kitongwa ku kiyimba Freeman ayi Ssaabasajja gutusinza eyasimattuka akabenje luli nereera azzeeyo nga tayambadde life jacket. Bw'ataba ku swaddakita abeera ku kyekyo. Mwegendereze n'abagagga ababategegera obubagabaga obwo, mwe abawala basire Queen abaagala okulya nkuzibwa nga ewammwe abataafumbye. Mwegendereze abagagga ababategekera obubagabaga obwo, gya kwesanga bonna bafu. Omu ye yasimattuseewo yekka eyabadde omutegesi. Mwegendereze okulya nkuzibwa bye mutamanyiiko. Era mwegendereze okulya nkuzibwa bye mutakoleredde. Naye bw'abanga nnamba 2 addirira Ayatola wa Buganda asobola okuva mu Baganda, then oyaddamu atyo kulimba mbu ffe tuyina ebisumuluzo ebikuyingiza eri. Obabuuza bw'oba ggwe oyina ebisumuluzo ebinnyingiza eri mu State House, tosobola fuuka mukulembeze nga Mengo tekuwanzeeko ddusu. Oyinza lwaki tebeetikka obuvunaanyizibwa bw'okubanga be balemesezza bannayuganda okununuka. Kuba batugambye be balina ebisumuluzo ebikutuusa eri. Nandi tulaba aliyo taseguka era nga tavangawo. Ate nga waliwo ababadde bagezezzaako omunyeenya ng'era baayitirako ne Mengo, mu kuyitirako emmengo omujaasi Magala Kano n'akubatta omujjulunga. Amasasi agaamuttirawo. Nga tunonyeewo tugenzeewo we tulowooza we buli. We babugaba Dr. Besigye agenzeewo. Yabufuna. Kati akwewanirako atyo era akutiisatiisa nti tomugambako yalina ebisumuluzo ebigaba obuyinza. Nabba, n'asobya, n'ayogera ebitajjansa, n'ayogera kaffecce. Tomugambako wakitiibwa, bw'onoomugambako tuyinza obutagenda. Besigye yamugambako atagenda. Mmwe mwajooganga bali, mwamanyiranga bali. Abaganda bedda. Tuli Baganda balala nnyo. Oba mwajooga Baganda baggulu. Kuba abedda ate nabo baali tebajoogwa. Kakati tukomezzaawo omwoyo gwa Buganda omutuufu ogutafa. Tukomyezaawo emitima gy'abajjajjaffe giri emikambwe. Temugenda tuvuga speed. Ojja oyogera ebyo eby'ekisirusiru ng'ebyoyo byayogedde. Osubire nze Itongwa okuseyanjera ekitiya mukwano. Ekyokubeera omukulu tekikuwa bbeetu kufuuwa nga tulya. Nkiddamu. Ekyokuba omukulu tekikuwa bbeetu kufuuwa nga tulya. Weekitiibwa nojja n'osekerera abaliko obulemu abaabufunira mu ekyo ate ggwe ky'oli mu kweyagaliramu bo kye bataafunamu. Nabo bagamba tujjukirwe byatusuubizibwa tetukyasobola kwekolerera. Bakitaffe mwabatta nga tuli bato tetwasobola kufuna mukisa gusoma.
mwatujja ku ssomero Albert Itongo yali mwesifo hibwayise bamuwamba ku ssomero abaana mwabajja mu ssomero abaana mwabajja mu masomero ne mubatwala mu nsiko kikyabwe mwagita tebasoma tebayiga mirimu gya mu mutwe bayiga mundu bayiga kutulugunya zini kubanga bali mu lutalo nga balina ofata aduyi lwaleero mubasudde ettayo ziraka essaawa eno onoonya obubbi obukudde ejjembe ono lwaki akubya oli raawunda kiiki notamanya nti kati bano abasajja bye baakolera mu nsiko olw'okuba mwagaana obatwala we balina obikolera mu mateeka naddiri we balina obikozesa oluusi babikozesa ku bantu be babbi be muyina e Kampala n'owulira nti gundi yali kadogo gundi yali kadogo era bwe weegendereza ababbi abasinga baali bakadogo naye nga ekintu ekyo oyinza otokirwanyisa nga tosoose kulwanyisa mbeera mwe bali nga tosoose kulwanyisa mbeera mwe wabateeka bakubye raawunda kiiki efuuse raawunda kiiki abaana batendekebwa abo be mwatendeka mu nsiko ne musuula balina amagye basavaivingira mu kubba bantu balinga nkwa kati banuuna ku nte nti ente abagitulugunyiza naye nga naye eno ente enkwa ebeera egitulugunyiza naye nga naye enoonya survival enoonya kusavaivinga essaawa eno kyekiriwo mu Uganda nga abaana ba Buganda juzi wano egindi Egomba musaza lya Ssaabasajja Kabaka ewa Kitunzi Museveni yagenda okujjukira abaafiira mu lutabaalo nga ne we baabazimbira entana mwe baabaziika ekikungo weeri nga mpuli abaana ba Buganda bali mu kwetottolako sebo yenze gundi nakuba bweti ng'ate gwe babigamba abijjukira bulungi naye twerabiddwa nga beeri munnange bba bataalwana abayingirira amagye oluvannyuma bafuluma na ziranka be bajeneraali abammwe Buganda bafuuse bamasiikiini bafuuse abaleebeeta ekyo tewakitunuulira nga bakalwanyi bakavaayo okwekubira endulu eyeefaanaanyirizaako bwetyo ti munne tetujjukiddwa omunda mga kale nze ne bompa takisi kale eggwanga waakiri oba struggle yange okulafubana kwange nkunyagululemu takisi era ye gwe yabanja akimanya abanjibwa namugamba ngenda gikuwa zireeta ono mubanja ki myaka 4 mu kyabanja maiga singa obadde okyayina omukadde maama akuzaala ne taata eyakkuza naaligenze ne mbatwalira ku kirabo ekyokutusiba feeke era mbatendereze nti muli baweesa ba Taiwan balungi kyokka nga mumuleeta katale mugamba nti ono Japan